yes, obulamu bwe bugagga era bw'obanga ogalambiza okuzanyisa obulamu bwo nga tobutwala ng'ekikulu muganda wange Mukama n'amala abukujjako mpola mpola oyinza okukakasa ensi bw'ebeera. Farida Nakazi bwe addukidde mu ddwaliro okusobola okuba nti yeekebeza ekirwadde ekikambwe n'okusobola okuba nti oba oliawo yes amanya status bw'ayimiridde ku birwadde ebyenjawulo especially ebikwata mu bitundu by'abakazi ebyekyama mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi baguyita Uganda mu Kamoli bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior atakoga atageja Nantamegwa made in Uganda ono mubi mpola mpola nze kenfunye gwe sikyegomba luyimba lwa Governor Esine Palaso kenfunye gwe sikyegomba gendo kanonyeko ku YouTube mpola mpola osobola okumanya industry nga bweyimiridde awo no nvuddewo mangungu oyinza okumbuuza nti owaye Jimso ate kiki bannange abakyala mwenna gye muli waliwo ekirwadde ekikambwe kyaguddewo mu nsi yonna. Ekirwadde kino kikwata abakyala mu mbugo kitawanyiza nnyo abakyala era bw'obanga olina omusajja atali understanding omusajja asobola okuddukako mu ddakiika emu. Now this is the story nga tugenda njagala ebere educative and like atebere precise mpola mpola tusobole okuba nti fenna tufunamu ensonga nga tulina okuba tutambula. Abakyala bangi bagenda mu maaso n'okuba nti batambula mu bifo ebyenjawulo okwegatta okwegaba kugatta n'okukola ebintu ebyekisiru naye ng'ate tebategedde tebafudde kulumirwa bulamu bwabwe bamaliriza bafunye ebirwadde ebyettabu especially ebirwadde va ku STDs waliwo neze bayita UTI naye ng'ate waliwo ekirwadde ekikambwe ekipya nakyo kiyita mu ngeri yakuba nti okwegatta. Now mukyala mukulu akola research Farida Nakazi olunaku lwaleero asobole okuba nti agenda okwekebera mpola mpola amanye system bweri asobole okuba nti oba oliawo amanya gyatambulire na biki byalina okuba nti akola okwekuma. Waliwo ekirwadde kiyita mu sex ekirwadde kino kikwata abakyala wansi naye ekirwadde kino tekikoma kuba nti oba oliawo kisensera abakyala naye kidevelopinga obulwadde obwettabwe ennyo. Apparently tests mu nsi zonna zatandise okuba nti zikolebwa mpola mpola naye ng'ate sofa mu Kampala eddwaliro ekisobola okuba nti kuyambako ye International Hospital yes IHK International Hospital of Kampala or something like that. Yes. Sawa zino wetwogerera wewali ebyuma ebisobola okuba nti bikebera obulwadde buno. Yes. Obulwadde buno bukwata nnyo abakyala mu mbugo era nga busobola okudevelopingamu endwadde bweziti. Busobola okuba nti akantu kana kakuyingira akaba katono lubanga lusenyu. Yes. Like kaba katono kalinga sand particle kalinga omusenyu ogwo akatono tonako kakuyingira mu nda toyinza kitegera mu kusooka osooka n'ofuuyisa obuntu mpola mpola nga tobutegeera naye olumala otandika okufuna obuntu obujjanga omusaayi abutandika okuleta cloth omusaayi ogwekutte nga guva mu bukyala. Abasinga abamu kwabo bakola ne mistake ne balowooza nti oba oliawo obulwadde buno bagitreatinga ng'enziku abalala bagitreatinga ng'obulwadde obwa bulijjo. Buno obulwadde si bwa bulijjo bukutte abakyala especially mu nsi yonna ne mu kibuga Kampala naye ate obulwadde buno buva kuki? Buva si ku bukyafu wabula buva mu ngeri y'okwegatta. Obulwadde buno buli so dangerous buluma. Obulwadde buno omusajja bw'abufuna ayinza obutaddamu kukuddira wabula ate ku basajja kyangu nnyo kya treatinga naye gwe omukyala omusajja bw'abufuna tayinza kuba nti akuddamu kwesigana kuwaako kubanga ate kyaba aguddeko kiba kikambwe. Obulwadde buno busobola okuba nti buzibikisa ensekezo n'otandika okuba nti osanyalala era obulwadde buno bufuuse nnyo obwettabu mu kibuga Kampala ne mu Uganda okutwayiza wamu. Ngenda gamba kyali wange gwe yali eyo omukyala mpuliriza nti wegendereze mu bigo byoyitamu bakyali abakukwatakwatamu si buli muntu especially let me call this a spade bwe mugenda mu mbozi ez'ekikulu making sure olugalo lw'omusajja kukutteko luli clean ng'enjala ze nsale because
obulwadde buno bugenda mu maaso n'okuba nti busensera mu ggwanga lyattu Uganda ne mu nsi yonna. Teweeyibaala nti buyita mu sex. Omuntu alina omutima omubi asobola okukola ekintu at any time n'okosinga obulamu bwo olw'obulwadde buno. Obulwadde buno lubadde olunaku lwaleero abakyala mu Uganda bangi babalumbye era nga ebiseera ebisinga abakyala bali ku paniki. Omusaayi gusobola okwesiba anytime, gusobola okwesiba ne gulekerawo okutambula n'otandika okuba nti osanyalala, oyinza n'okuluzinga even your life. Obulwadde buno busobola okubeera nti bukola clot wansi, yes, omusaayi ogwekutta ogwo nga ne bogenda mu mboozi z'ekikulu omusajja bw'agendayo avaayo ng'alina omusaayi. Obulwadde buno bwa ttabbu nnyo, kugambye buyingidde site Kampala ate nga buli mu nsi yonna yonna. Bw'otunuulira obulwadde buno bwasookera mu nsi ya Bungereza ne bagezaako okuba nti oba oliawo babufunira eddagala naye ate eddagala likyeremye, wabula ate basobola okuba nti bakucekinga mpola mpola. Check up mu site Kampala eri ku ddwaliro limu mpozi natanaba kuba tumanya. Obulwadde buno bubonyaabonya kitonde kikazi, wabula n'omusajja teweeyibaala. Era ngenda kusaba buladi wange okozese akapiira bw'obanga ogenda kusamba omupiira gw'abakulu, kubanga guno omupiira gwa ttabbu nnyo ddala. Obulwadde buno busobola okukostinga ssente mpitirivu. Obulwadde buno tebumanyi na covid. Obulwadde buno busobola okutokyalinga obulamu bwo bwonna mpola mpola. Ngamba omukyala so nolwekyo bwobanga ogenda okwegaba manya omuntu gwogenda okwegaba. Bwobanga ogenda kuwaako kyaliwo manya kyaliwo gyatambulira abeera seefu. Kyaliwo yetalabaalaba, kyaliwo yetalabaalaba. So nolwekyo things tulina okuba nti oba oliawo twekenenya mpola mpola. Lubadde olunaku lwaleero mukyala amanyikiddwa nga Frida Nakazi wagenze mu maaso n'okuba nti yekebera endwadde eno, era nga oba oliawo abasinga bano bebifaananyi bino babadde balowooza nti omukyala ono agenze kuba nti yekebeza lubuto, era nga bwe bagamba nti oba oliawo Frida Nakazi bwe yagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo yes azaala, kubanga abamu tebamulaba ku TV, abamu baluddewo. Yes, social media badde bagamba nti oba oliawo omukyala ono ali lubuto. Nonedda obulwadde bwayingidde ekibuga Kampala, so nolwekyo nga ye researcher agenda mu maaso n'okuba nti anoonya engeri y'okutangiramu abakyala abalala. Olwaleero akoze test ng'oyagala okufuna more details about ku bulwadde buno, ngenda kusaba ogende ku intaneti weeyigirize engeri gy'osobola okwetangiramu ekirwadde kino ekikambwe kigenda okukaabya ebitonde ebikyala kugatta n'abasajja mu nsi muno. Nkusuubira nti tujja sigala nga tukuwa update eziva wano mpola mpola. Peter Rich Bweyawo, Ntambi Jimso, yes, Maksudi Junior, omukutu guli gumu guli gwa Uganda mu Kamoli. Ngenda kusaba blood wange osubscribe nga tugenda mu maaso mpola mpola. Nakugamba ze sireta pala pase. Yes, mama yangamba nga toyogera nga kalebule neje nasomera temanjigiriza kuba nti ndebuka ndasana nebitalimu kyovolaba nasalawo kuba nti nkukolera ebyo ebisinga. And now gwe kyaliwa nga yampuliriza ngenda kusaba ekintu kimu, buladi bwebanga ofunye emali nga tojekakasa kondom tezikuyinula bannange, bwebanga osobola kwekuuma weekuume, bwebanga tosobola kwekuuma kozesa akapiira, because gye tulaga obulwadde buno bugenda kuba nti buleeta obuzibu. Abakyala bayinza n'obutaddamu kuzaala, if not because bukwata wansi ddala. Omusaayi ne gutandika okuba nti guyiga ne gwekwata, gusobola okuba nti guzibikiza enseke, omukyala n'atasobola kuba nti afuna nkwaso. So nolwekyo mbasaba buladi bange mubeere begendereza nnyo ddala. Buli kimu kyatuka tukikole nga tulinamu n'amagezi, tukikole nga buli kimu tukibala, buli kimu tutandika okiteeka mu neeyisa ey'ettabbo. Olwo tusobole naffe okubeera ab'ettabbo nga tuli balamu. Okitegedde buladi wange? Kyekyo nno mpola mpola. Farida avuddeyo ng'ali negative, ogweyinza okugenda ng'oli positive oba nofiirayo. So nolwekyo blood njagala nkusaba weebereremu
tusobole okuba ntutambuza system nga bulina okuba nti etambula. Bampita Rich Boyawo, Ntambi Jimsowo, Maxudi Junior. Genda ku Twitter nkosa Jimso 16. Osobola okuba nti onfuna ate nga agenda ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5. Ku Facebook nkosa Ntambi Jimso mpola mpola. Ate nga ku TikTok y'abafala nkosa Jimso 16. N'emikutu emirala osobola okugenda mu maaso n'okuba nti ononyaako mpola mpola. Ne ku mobile manager ndi bw'obanga owuli oyagala kunjokyayo ne ku mobile manager ndi. Yes. Bye bye for now. Katwegweko mu next episode. Mbagala nnyo bana mama. Until next time. Bye bye. Love you all.